Nsubire nti nno mwasiibye bulungi mujje baliko gyonna gye mutussaako engalo gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliriza. Manya nze Omumbejja Aisha Nassolo mutereevu mma ntuuse okubeera ng'ate nkutussaako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kye nkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde oleme okubeera ng'ate missing out updates. Yes, naye nga mawulire ga ssanyu nnyo nnyini ddala. Mbadde siyinza kubeera ng'ate sigayisaawo essaawa eno yennyini ag'okubeera nga bambi Kadaama Halima abadde anoonyezebwa ebbanga. Buli omu gwabaddeko ba bloggers ab'enjawulo bambi mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abavuddeyo ne mulwanirira omukyalo ono Halima okubeera nga we togeera essaawa eno at least alabiseeko era ngenda kuba mukulekerawo maaso kaawo mu katambi nga yeebaza abo bonna bambi abasobodde okubeera ng'ate bamubeererawo mu mbeera yonna. Jjukira omukyalo ono abadde yasibibwako emisango gy'okubba gold era mbu bakama be babadde nga bamunoonya okubeera ng'ate bamusiba wabula nga bagamba mbu yabba gold. Butambi bungi nnyo bwe tufunye nga kiraga nti Halima abadde akakibwa okubeera ng'ate alabikira mu TikTok videos za mutabani wa mukama we. Yabadde nga akakibwa okuzibeeramu ng'azina amazina wabula nga mukazi wattu tayagala ng'akozesebwa kugamba ng'afuuse nga ddole ng'akola egyawaka wuyo ate bamuyisa okubeera mu TikTok okugamba nga bambi obulamu nga tebumutambulira bulungi n'akamu n'akeddagala. Tetumanya ate ku kiko kyavudde okubeera ng'ate bamusibako ogw'okubeera mbu yabbye gold yabbye ejjuwale wa mukama we era ennaku zino zonna Halima abadde ayigibwa okubeera ng'ate bambi bamusiba mukazi wattu. Wabula twebaza bannayuganda bonna basobodde okubeera ng'ate bavaayo ne balwanirira eddembe lya Halima. Halima we twogerera essaawa ya leero alabiseeko era mu maaso kaawo ngenda kuba mukulekerako mu katambi. Kino nno munaye kibeere ekyokuyiga eri bakadaama bonna. Essaawa ya leero oyinza okuba oliawo ne bakama abo nga nammwe mulina TikTok videos ez'enjawulo zemukola oba z'okola n'abaana be. Ekinajjukirwa nti bakadaama bangi era still bali mu bizibu ebyo by'okubeera nga emabegako waliwo era still TikTok yali mu bizibu by'okubeera nga yali akola TikTok videos n'omwana wa mukama we. Laba omwana wa mukama we bw'agenda n'afa era naye mukazi wattu yali agudde mu bizibu. Kugamba n'abawalabu abamu ebiseera ebisinga tebategeera tasobola na kumanya nti oba munnange omwana we obadde omwagala wabula kati kino ekituusewo oba omwana we alwadde oba omwana afudde nti ekyo Katonda ye yageze. Omwana w'omuwalabu singa akeera ku makya n'afa ng'omukozi wooli ebiseera ebisinga baba bagenda kukola ki omusango baba bagenda kubeera ng'ate bagusibako ggwe. So bannange buli omu wooli beera nga weesabira olina okukwatagana ne bakamaawo wabula olina okubeera ng'ate okola ki omanya wa w'olina okukoma kubanga ekituufu kiri nti bano abantu abamu balungi tetuganye wabula ate abamu si bangu ate era tosobola kumanya balungi n'abatali balungi osobola okubeera nabo nga balaga balungi n'ate Katonda n'agenda kuleetera embeera ekkakasa nti abanene abantu mu butuufu tebabadde banno ebbanga lyonna. Oyinza okuba obadde n'abaana baabwe okola TikTok videos mugenda wano ne wali kugamba nga balaga nabo bali happy bakyagala naye olunaku we lulikeera omwana we n'afuna obuzibu olimanye oba ddala babadde basanyufu oba tebabadde basanyufu. Baana bangi nnyo babasibyeko emisango kino kiri abamu bagera bannaatera omalako contracts zaabwe kasita babeegayirira osigala ne bagaana nga bakozesa nnyini obutambi babadde nga bakola nga mulimu abaana baabwe nga babawaayiriza nti babadde nga ba-exposinga ebyama byabwe babadde nga ba-exposinga privacy zaabwe kugamba bingi nnyo. Abawalabu baneeno bo abamu tebategeereka sijja gamba bonna abamu balungi ekyo tukimanyi era tetulina kibuusa maaso wabula abamu bo kwegamba Katonda yabakola nga tebakola ki nga tebategeerekeka. Naye ng'ekisinga obukulu twebaza Katonda nti Halima munnange ate alabise olunaku lwa leero. Twebaza Katonda kubanga babloga bonna ensonga eno bagibaddeko kugamba bagitaddemu amaanyi mangi nnyo. Ba TikTok bantu bangi nnyo bambi abavuddeyo okubeera ng'ate basitukira mu nsonga eno eya Halima era nno bambi bwe tusaba na buli Kadaama yenna avaayo n'alaajana ng'alina embeera embi gy'ayitamu bambi tukwasize wamu tusobole okubeera nga tufuuka eddoboozi eri oyo Kadaama naye asobole okubeera nga ataasibwa. Oyo alwadde n'agaana okujjanjabwa kasita afuna omukisa n'afuna essimu n'arekodinga n'agamba bannange ndi eno naye embeera mbi tufuuke eddoboozi tumulwanirire ajjanjabwe. Oyo afudde ne bagaana okuta omulambo era ne bagaana okunnyonnyola ki ekimuse nakyo ekibaddewo tufuuke eddoboozi batunnyonnyole ki ekyakoze ki ekyagenze mu maaso. Ekyo tumanyi nti no Halima essaawa eno okulabikako kivudde ku pressure eyo abantu gye bataddewo waliwo
TikTok live emu gye nabaddeko nga Donna Asia naye ekintu kugamba akikumyemu omuliro ali n'abawalabu naye ayogera wali oluwalabu abannyonnyola ki ate kikola ki ekigenda mu maaso. So eyo pressure yabadde y'amaanyi nnyo era kino kibeera ekyokuyiga eri gavumenti ya Uganda nti ng'abaana munnange we bavuddeyo ne basitukira mu nsonga eno nabo ng'abantu abakulu ate nga bo balina ne ku ssente balina byonna byonna ebyetaagisa okubeera nga balwanirira bannyinaffe baganda baffe abali eyo mawanga ag'enjawulo nabo kibabeerera ekyokuyiga nti nabo balina okubeera nga ate bakola ki babaako kye bakola ku mbeera nga zino eno. Ngenda kuba mbasiibula essaawa eno yennyini kambalekereko akatambi ka Halima naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abavuddeyo bambi ne mulwanirira omukyalo ono mwebale nnyo mwebalire ddala. Ndi bulungi ssanyu lyempulira ndi bulungi ntuuse mbasala ndisiivinze mukwano ndisiivinze naye mukwano webalire ddala webale nze siina weyinza nabbeebaza beebaza naye mwebale nnyo mwebalire ddala njafunayo olwebaza olw'amaanyi nzije mbeebaze naye essaawa zino tebanzikiriza nnyo ku ssimu naye mwebalire ndiko embaza ndowooza afunira n'akasusu akapya ondabye kanjeko ne katambaala olaga okaabi mwebale nnyo mwebalire ddala bannange essanyu Halima Halima wa baba mumulabye alabye sirikale ly'eggwanga ali ku embassy. يلا يا حبيبي خليتني في الهوى وخليتني في التعب ارجع علي يا حبيبي الله عليك ارجع عليك سوا كده حبيبي وينك حبيبي وينك حبيبي حبيبي وينك حبيبي وينك حبيبي استنى على لك حبيبي انا لك حبيبي استنى على لك والله انا مو شكلك اخو محمد نو ايش ده اخو حليمة بسم الله لا اله الا الله عيال حليمة يا عيال وابن مدرج نو بسم الله عليك بسم الله روحي لامي روحي انا كلام حليمة انت ساكت خلاص حليمة انا بابا انت اخو محمد لهذه الدرجة شكلها ما شفتني حليمة بأي حق بروح أعلم أمي يما شفت الخدامة والله العظيم اني قلت لها حليمة ترى سويت قالت دفت بوجهي كذا شفتي قالت روح خلاص بسلمها المكتب اللي والله إيه؟ والله العظيم عاندتني اليوم مش ممكن انا وش وانا عمري 31 سنه مع اوكي انت تطلبيني قلنا خلاص امي
هذه تيجي تقول مين تقول كذا بشكلها، والله العظيم والله العظيم والله عنها مسير. وبعدين قالت مدري دفت راسي كذا. زين هاي يرضيك ولدك الوحيد إيه. وانا اللي دايما اعطيك كل شيء، زعلت. طلعت عيوني وسهر كل ليل مغرب وكبس وكبس واخر شيء تخليها ها. ربت عيبه وروح نام. هي ما عاد كلمتي ايش اللي تسميها. انا قلت لها اتكلم خلاص. وش وانا طيب انا ماني دايما اطيع كلامي، ما حد يطيع كلامي انا في الارض بس كذا بس. ردي علي. لا مشيت مع المسلمين كل سنة. وانا وش هو امشي مع غير المسلمين؟ امشي مع المسلمين انا. اقسم بالله وانا اغراضي خلها تنفس. ولا خليها تنفس. لا بطلها الزبالة، ترى بقول الحين الأغراض كلها ودها زبالة، لا تخرب الأغراض، لا تخرب الأغراض. يا انا يا هي الخدامه. كلها من ترتيب، يا مسلم يا مسلم اللي برتب. خلها اطيع كلامي. يا مسلم اللي برتب، ولا نخليها تطلع بالزبالة. علشان تبغى يجي تسوي. تدري لك قبلها وش بسوي؟ خلاص علشان لو ما طلبتيني